Kakalamu Times kooli era gyessa okwate ng'otubizaako n'otugoberera akubuuzaako n'okwanirizaako nze Kakalamu the answer. Abakazi abakulu tebakyaswala kati baswaza buswaza. Ono bamuyita mukyala Shuwaddiiru, akola ebizigo bya Shuwaddiiru. Ayina omusajja ndowooza mu Pakisitaani, mukazi mufumbo yakolako n'embaga mwagiraba. Ebigambo bino saagala bigenda wala nnyo, sooka owulira ekiriwo. Ate era nze bw'oba osukka emyaka 45 aga Katonda sekulya nze tonkaddiira mu magulu gange tonteekamu akanyanyazo. Akati entandika okulyako okulya kange kawooma kalinga sombuusa ey'ennyama kona ebizigo nze muwa namugaa toddangamu okwesiga ebizigo sima biranda ne biki bye bakuleetera wenna bikaddiyiza nze tonkaddiirako nze mpozi yankukyawe era olubira nga mutabulira kammeeni nga yeesiiga era kagenda nako kazi yamugamba kakati kyogamba nze byendeeta tebikyakukolera kati weesiiga Shuwaddiiru n'amugamba wange olaba naawe bikaddiye leka twesiiga ebizigo ndeka nze nkola mu bakyala. Gwe nno osaaga ono nno najja asaaga ate kasita muwa sapooti mu bulango kale anadduka alagawo maama nnyabo. Ate era nze bw'oba osukka emyaka 45 aga Katonda sekulya nze tonkaddiira mu magulu gange tonteekamu akanyanyazo. Kati entandika okulyako okulya kange kawooma kalinga sombuusa ey'ennyama era mu kifuba ng'akunywezezza kwekuli n'akufuluutira n'enkeera bw'atyo mu wiiki ayinza okukopayo nga buna naye kamukamu oba kusatu. Bwankoko nno nogamba laba nno oba wange kansigaza ekitiibwa ky'omwami kasitakke yagimpa ne bwe liba ddaala limu alikubuusa laava alina nnyingi etonyanga enkuba era tubeera mu kisenge kyaffe yo laavu keya kirowooza nnyo emirimu nekijja holide kati nno kyenkakolamu obwo bukaafu bwe kakwata kyenkakola maama kabeera nno nga kapositinga bannange mami Shuwaddiiru weebale kuba nakisa weebale kuwagira bayimbi bannange weebale kafunta obutama koma nnyoko ye yaŋŋamba tikeekamuwasa ng'akaagala agende ebweru babeere eyo naŋŋamba mukwanjula konna keekaateekamu ssente naŋŋamba buli kimu kyekeekaakikola nga kaagala ave mu by'okuyimba mbu tekabyagala agende ebweru ku kyeyo era n'agenda n'amalayo oba omwaka n'abeera eyo. Kakati we yagendeyo mu bwenzi bwe yaŋŋamba mu bwenzi bwe n'atandika okuzina abazungu n'abazina nga bamuwa ssente. Olowooza ali waliwo kyataŋŋamba ayinza okuŋŋamba akakola nakaagala nakali n'abugamba ate abatalimba n'agamba naye kasanna wanfuna n'onfunza ne tugenda ku musaayi maama nnyabo kati mbutya kati ate mmufunza nnyo sigamba nti mubaako nnyo kuba nange mba bize naye nfaayo okulaba ndi bize naye ali bize bw'aba mu holiday kati awo era mufuna bwe mmufunza waliwo studio gye twaggulawo n'abeerayo nenfaayo kati waliwo mubuuka bamuyita Sean DJ wange MC kakati akolerayo alina byakolerayo tulina bye tukolerayo kakati era agenda nemubuuza muzeeyi gyali kuba bamuyita muzeeyi yaŋŋamba ye wali wanasibyewo na bano balaga faya ne bakundi nga balina bye bakola bali bize banemmanya nti katudde bw'aba avaawo naŋŋamba kati mami nina gyendaga ngenda wano bwe bati ne bwe wati ko nze nno nze bw'ona olwayo nina gyendaga mu kibaala kati ate amanyi bajja kunkwagula era ogenda okulagamba mami nkomawo ndi mu kkubo nzija ninda tugende osaaga bwe nalwala nga tusiiba eyo olusi nga nvaawo ewaka ne ŋŋenda eyo mbeera eyo mu nju anfuna omuntu nga mbeera eyo nga kakola kadduka kusanga mulwadde waako wadde nga neewalula naye gambika kafaayo kampakeya naŋŋamba nze omukazi nali mwagalako butuuze enyo naye mukazi yammalako emirembe
n'aŋŋamba nze siwasanga bali bonna be nazaala abaana nabazaalanga mu bwenzi naye kaakati omukazi ate weyagala ye nampase anzigye mu kuyimba nze byenjagala teso agaana muntu mirimu gye gyayagala kati nze ngova eri ng'oŋŋaana okutunda ebizibu ani gw'osinikira ebinnya ndaba ne muzungu yali aŋŋamba mbwa yena otulekeyo baana ngende Kairo nkolere eyo nagamba nno baboolo bwekityo bwe kiri bwentyo bwenkafunza bwentyo tosobola butaayiza n'omalako era kafuna gukabojja naye era waakiri nfaayo okulaba nga nfunza akati omukazi oyo lwakuba nti saagala kweswaza mu ggwanga kunjogerako naye singa nali njagala mumubbako hifi nandi mumubbyeko naye era mumulina ate kamumbuulira buli kimu nemmanya wawe mukwata wawe mufunira zenamugjawo atalina mukazi kati nno oyo talina omukazi kajja deesenga naye ne lwekaze mutaayiza nze tonzannyisa ate ng'oluusi noona abaawo ne twetaayiza osaaga Abdulmulasi yonna gy'oli wano tewaliwo kitiibwa yadde omukazi lwatandika okulengeza nga kuyitanga ka taalina kitiibwa kyayinza kukyakuwa era bw'oba osobola guma n'omukyala wo Fatuma ogume obeereko naye yekka ono talina yadde ekitiibwa kyakuwa era tolina kyomufunamu omukazi buli wabeera nga akuwa buwi akumanyira bumanyizi mu mbeera bwetyo ng'akuyita kaswiti simenye kasumbuusa ka tolina kyogenda mufuna mu kirungi ate akumira mpeera kunkuumire babayi